Yes, mu mawulire ge tulinawo waliwo ebyama ebyongedde okugenda maaso n'okubanga bizuuka ku kabinja aka SFC oba kye tuyita Special Forces Command. Akabinja kano nga ke kalimu bamuntu nsolo abagenda maaso n'okubanga bakuuma General Yoweri Kaguta Museveni. Akabinja kano nga kamanyiddwa nti kano tekali answerable ku institution yonna, tekali answerable ku kitongole kyonna, tekali answerable ku mateeka gonna. Era mbu okusinziira ku mukutu gwa BBC, akabinja kano kali answerable ku muntu omu era ng'oyo si mulala ye General Yoweri Kaguta Museveni, mukama waabwe yekka gwe bamanyi. Jjukira amagye nga bwe tulaba Uganda People's Defence Forces, amagye galina amateeka agabafuga era bali answerable ku mateeka agabeera gafuga eggwanga naddala ssemateeka oba kye tuyita constitution. Kakati kigambibwa okusinziira ku mukutu gwa BBC nti kana akabinja keefaanaanyiriza obubinja bw'ozolaba mu mawanga agamu era nga bwengenda okutegeeza nti abamu ku basajja abafuze amawanga gaabwe abateekebwa mu kategore ey'obwa dikiteeta balina obubinja bwe bakuliyetingawo. Kakati nga twolekera akalulu ka 2026 kizuuse okusinziira ku mukutu gwa mawulire ogwa BBC nti General Yoweri Kaguta Museveni alina akabinja ak'ekyama. Akabinja kano kagambibwa okuba nti kalabiddwako emirundi mingi nnyo nga kakola ebikwekweto eby'omutawaana mu ggwanga Uganda, mu kibuga Kampala. Sinakindi ng'abamu ku bakomando mu kabinja kano bazze nga bambazi wa yunifoomu z'ebitongole eby'enjawulo ne bajja ne babaako ebikwekweto bye bakola. Bwe n'olowooza nti basajja ba poliisi ng'ekitongole kya FFU, kumbe oba oli awo mubamu ku bo mulimu byabwe bajja bafaanagane nga abazze okugumbulula enkuŋŋaana z'ebyobufuzi, abazze okugumbulula ekakasi mu bitundu eby'enjawulo, wabulamu bagambibwa nti babadde nga bakabinja kano. Omukutu gwa mawulire ogwa BBC gufulumiza ati gye ngenda okubeera nga nkusomera ebyama babadde tomanyi mu nsonga y'akabinja kano aka SFC. Naddala omusajja babamanyi bagezezako okwanula bagezezako okukwako settings bateekawo nawe ngenda okusomera. Jjukira akabinja kaabulibwako kaadulwa Muhoozi Kainerugaba ono mutabani wa General Museveni akati kugamba nti kano kabinja keekano yavuddeko wawulira omukulu akugamba akabinja ke bakomando akuba president si toka omukulu wa BBC gugamba nti kabinja kitinga muntu omu kati ka ekibe kya citizens ekibadde kikanze bana Uganda abadde bagoberera kati Yoweri Kaguta Museveni asopera kabinjano okubeera n'obuyinjo kyama oba baabwe omukulu baabwe bakimu nnyo oli awo amaje sobola okusajja leero kitebika mateeka kati abadde yakwenda eri amasibala omwana asinakutwala ku ddiru omuwuliro BBC. Njagala nkuba mu ggwanga erya Sudaani mu bukungu bwa sajja mukulu amanyiddwa nga Omar el-Bashir yakuliyetinga obubinja obw'enjawulo omuli n'akabinja akamanyiddwa nga Rapid Support Forces RSF. Akabinja kano kaali kakubibwa nga Muhammad Hamdani Dagalo. Akabinja kano kagambibwa okuba nti kaali kakola mu nga si mulala ye Omar el-Bashir oyo bulaba eyo omusajja wamanyi n'abantu lya Sudaani nga baatuuka n'okukkiriza omusajja yali munnamagye, musajja yali tasalikako musale nga akabinja oba obubinja obw'enjawulo omuli Rapid Support Forces RSF, omuli akabinja ka National Intelligence Security Service NIS. Kano nno akabinja kyali kitongole kikessi wabula kyatuuka ekiseera nga kalinga akakolera omukulu amanyiddwa nga Omar el-Bashir. Kakati okuva weyavuwa mu ggwanga erya Sudaani Omar el-Bashir omusajja yali wamaanyi, omusajja yali buli omu obubinja yakulemberanga eggwanga erya Yemen. Kati nti yalina kye bayita ge gandibadde ng'amaanyi. Waaliwo kye bayita Presidential Guard, gano ge magye agaalingamu ba Special Forces abalinga bakuuma omukulu oyo. Waliwo bayita National Security nga mu ggwanga erya Yemen era nga kigambibwa nti omukulu oyo Abdullah gukubye omutwe era ne gugamba nti mu ggwanga erya Uganda waliwo akabinja akali mu magye ng'akabinja ya muntu omu oyo nga simula ye General Yoweri Museveni. Sinnagenda ku kiwandiiko nga sina kusomera British Broadcasting Corporation bawandise ddala kwongerayo. Kati wulira
obubinja nga buno naddala nga kano kamanyiddwa nga SFC oba Special Forces Command akabinja nga obubinja faanana bwe buti bukozesebwa nnyo naddala mu kaseera akazibu. Jjukira bano abakulembeze nakugambye ateekebwa mu kiri ez'okubeera badikiteeta. Njagala ompulirize bulungi nnyo. Obubinja buno bubayamba nnyo okulaba nga beesigaza buyinza oba nga benywereza mu ntebe obuyinza bw'amawanga ago nga bakulembera. Kati kigambibwa nti akabinja nga kano kayambye nnyo gy'olika nsinza ku mukutu gw'amawulire ogwa BBC ogwafulumiza ekiwandiiko ngenda mu kusomero ngenda okusomera ogenda kuwulira kutya nga bagamba nti obuyinja bufaanana bwe buti. Obuyinja bukuumidde nnyo abakulembeze ekika kino mu buyinza bw'amawanga gaabwe era nga kigambibwa nti n'obululu bubeera manipulated newankubadde nga ate abamu ku bakulembeze azze bawulirwako era nnyo Yoweri Kaguta Museveni ye yennyini mu kamwa ke yavaayo n'ategeeza nti aba ekibiina National Unity Platform mu kaluka 2021 bamba akalulu era yagamba nti mu tugenda kukozesa enkola ya biometric devices nti ekigenda okuba mu kalulu ka 2026 wano nno Bannayuganda by'obwedda mwebuuza ekinkomo kigenda kukola kiti nti luli twawangaya akakonge n'ogenda n'olunda kakati ku mulundi guno okusinziira ku Yoweri Kaguta Museveni nejjukira ono candidate okusonga z'amateeka kandi si yandibadde awe ekiragiro nti njagala sisitimu eno ebeerondebwa mu wabula kuwa Katambi omukulu ng'alinga awe ekiragiro saagala kugamba nti bwe kityo bwe kiri naye njagala kuwuliriza Katambi ogende mu comment section naawe ombuulire ensonga eno efaananye etya akutegeeza mu kalulu ka 2026 tugenda kukozesa ebinkumu okusobola Regarding the bad voting in Buganda area and Busoga, ekisembayo ku nsonga eno ey'okulonda obubi mu Buganda ne mu Busoga, you should not blame our people so much. temunenya nnyo bantu baffe. There was a lot of cheating by the opposition. Waliwo okubba kungi
line with similar articles by the UK Telegraph newspaper and the Wall Street Journal recently. Uliriza kigambibwa nti emikutu gy'amawulire okusinziira ku General Chris Magezi nti emikutu gy'amawulire egy'amaanyi naddala ku lukalu lwa Bulaaya omuli omukutu guno gwennyini ogwa BBC World News, omukutu ogwa Telegraph News gwa BBC bwegasse ku Telegraph ne bwegatta ku Wall Street Journal kyenyinza okukozesa nti okujjonkera eggwanga erya Uganda naddala gavumenti eri mu buyinza. Whatever hideous schemes there might be, they will all come to naught. As the Revolutionary Army, the UPDF is one of the most politically and ideologically conscious military forces in the world. Ulira Chris Magezi bwagamba ayanukula BBC ng'agamba nti byonna bye papanga aba BBC mu kutu gw'Ebungereza n'egyo emikutu emirala gye nkugambye egy'Ebungereza byonna bye bapanga Chris Magezi agamba tebijja kugguka kubanga yagamba nti ffejje lyaffe erya UPDF ly'ejje likyasinza okubeera n'empisa mu by'obufuzi. Teriri nyuto, terikolera saidi, likolera bantu, ejje lino teryekubiira, teritulugunya baludda luvuganya, ejje lino teriremesa baludda luvuganya kukola nkuŋŋaana zaabwe bakola bintu byabwe. Chris Magezi agamba ejje lya UPDF lyeri kyasinza okubeera n'empisa okwetolola ensi yonna, tagambye mu Africa wabula ensi yonna. Kati ng'agamba nti Sudan will never happen here. Wano yensonga lwaki nkuleetedde example ya Omar el-Bashir bannansi bwe bagoba. Kakati ono ng'alinga agamba nti Sudan ekyali mu Sudan tekijja kuhapeninga wano, ekyali mu Sudan kye kiki. Nkikugambyeko awo era njagala ogenda maaso n'okubanga nkikugamba otegere bulungi nnyo nti ekyali mu Sudan kyali kiki. Mu ggwanga erya Sudan omusajja yali yakuliyetinga obubinja bw'amagye omwali Rapid Support Forces kati nga bw'olaba SFC Uganda, naye obubinja buno yali yabukuliyetinga oyo gwenjogerako ye simulala ye Omar el-Bashir yali yakuliyetinga obubinja buno nga buli answerable ku ye yekka, wabula bannansi bwe baasituka ne bayiika ku nguudo z'ebibuga ebyenjawulo obubinja buno tebwamuyamba. Kyokka n'atakoma ku ekyo bwe baamala okumukwata ne bamuggalira Omar el-Bashir obubinja buno ate kati ne butandika okwekolamu ebiwayi. Kakati bulwana n'amagye eggwanga lya Sudan kyovula nga teriterera paka nakati. Kakati omukulu ono ng'agamba kyemulabe Sudan wano mu Uganda tekijja kuba, ye bw'atyo bw'ategeezezza era agambye Sudan will never happen here. Jjukira ebigambo by'omukulu omu eyakugamba nti eno si Somalia. Naye njagala okutegeeza ebigambo bifaana bwe bityo bangi babyogera ngo buyinza bunaatera okuba nga bukyuka. Ebigambo Omar el-Bashir bye yayogera byali bikakali nnyo era nga gwe munnansi w'eggwanga erya Sudan atali mugumu wali tosobola kuddayo kwekalakasa, wabula bannansi bagamba ebyo bigambo bugambo, naffe leka tugende mu maaso ne action gye byaggwera nga Omar el-Bashir ne wetwogerera ali mabega wa Mitayimbwa, omusajja eyali ow'amaanyi munnamagye eyali akulembedde eggwanga eryo okumalira ddala emyaka egisukka mu 3. The will of the people of Uganda will always prevail. Ono Chris Magezi ategeeza omukutu gwa BBC. Bannayuganda bye baagala bye bijja okugenda maaso n'okukola wano. Kakati gwoloza gwe nga munnayuganda genda mu comment section owandiike biki bye mwagala gwe nga munnayuganda. Omukulu byagezaako okuba nga ategeeza through democratic processes nti bannayuganda bye baagala bye bijja okukola ate nga biyita mu mateeka. Jjukira waliwo era ebigambibwa amateeka bye galagira munnayuganda bw'aba waakwerwanako. And the last time I checked, the SFC motto was Asiye Kifani. The Swahili speakers may help the crown on this one. Ngagamba tinole nasembayo okukebera omukutu gwa akabinja ka SFC motto yako yali egamba mu Luswahili nti Asiye Kifani. Nti abamanyi Oluswahili mujja kuyambako omukutu guno gwa BBC mubeere nga mugutegeeza kiki kye kitegeeza. Kakati bye bigambo byabadde bya Chris Magezi. Jjukira Chris Magezi oyo yakolako ng'omwogezi w'amagye mu biseera omukulu amanyiddwa nga Felix Kulaije we yali agendedde ku holiday oba yali alwaddemu oba yali agenze ku holiday. Omukulu Chris Magezi yakolako ko ng'omwogezi w'amagye ow'akaseera. Kakati yabadde ayanukula omukutu gw'amawulire ogwa BBC ogwabadde gumaze okubaako article ey'amaanyi gukuba nti mu ggwanga erya Uganda waliyo akabinja kano nga kali answerable ku mukama waako omu yekka era nga si mulala ye General Yoweri Kaguta Museveni. Omukutu guno gwenjogerako atannagutegera gwe mukutu ogwa Bungereza
nga olaba Uganda weeyina UBC, Bungereza eyina BBC, wano tulina Uganda Broadcasting Corporation, bano bayina British Broadcasting Corporation. Kitegeeza guno gwe mukutu omuntu yenna awamba obuyinza mu ggwanga lya Bungereza gw'ayina okukozesa. Kakati nga bolaba opposite yaagwo mu ggwanga erya Uganda, awo nenjagala tuveewo. Bigambo byabadde bya Chris Magezi bali ku nsonga z'akabinja aka SFC akagambibwa okubeera nti kalipotinga wa muntu omu era ng'oyo omuntu si mulala ye General Yoweri Kaguta Museveni. Akabinja kano omukutu gwa BBC gwe gwafulumizza eggulire lino. Wuliriza. Uganda egambibwa okuba wanono sinaba nakusomera kiwandiiko ngenda kujja nkikuwe. Eggwanga nga Uganda egambibwa okuba nti eyina abajaasi abali mu category ya special forces era abali mu kabinja kano bagambibwa okuba nti bali wakati w'omutwalo ogumu n'omutwalo ogumu n'ekitundu, era emirundi mingi nnyo ozoolaba ba SFC nga baliko ebikwekweta ebyenjawulo bye bagenda mu maaso n'okuba nga bakola mu ggwanga erya Uganda. Wabula kigambibwa nti era be bazze balabibwako nga bakola ebikwekweto ebiri against ebibiina ebimu nga bwe twalaba akabinja kano oba ab'ebyokwerinda abaalumba ekitebe kya National Unity Platform. Kakati kigambibwa okusinziira ku bannakibiina kino baavaayo ne bategeeza abamu ku bano baali ba SFC. Kakati kino nga kyeyolekera ddala kyakabinja kano kandiba nga kalina gwe kakolera oba nga kalina ebigendererwa ebitali birungi eri ab'oludda oluvuganya. Jjukira n'omukutu gwa BBC ensonga gye guwandiiseeko eyagala okwefaananyiriza bwetyo. Kakati akabinja ka SFC onaawulira eno bagiyita Redson TV, Sebamulire Patrick nze mbeerangawo okubeera nga nkutuusako updates. Kakati kigambibwa nti akabinja kano kandiba ng'ebiragiro kafuna bya muntu omu, era kagambibwa okuba nti ne orders ze kafuna ziina kuba nga ziyamba muntu omu. Olowooza omuntu oyo yaani? Era njagala ogende maaso n'okuwuliriza ekiwandiiko nga bwe ngenda ogenda maaso n'okuba nga nkikusomera. Special Forces Command ke kabeera akabinja ak'enjawulo mu magye akakozesa tactics ez'enjawulo kwegamba buli kimu ekyabwe kiba kyanjawulo ne training gye bafuna eba yanjawulo ku eyo gy'omanyi oba gy'ozze ng'owulira amagye amalala yagenda maaso n'okuba nga bafuna. Kakati mu ggwanga erya Uganda akabinja kano weekali era kye bayita Special Forces Command, bebo ba commandos bozze ng'olaba abatera okwambala obukookolo naddala ku bikwekweta ebyenjawulo ebizenga bibaawo era abasinga obungi mwalaba n'abajati mu bitundu by'Akawempe mu kaluka Kawempe North Direction Council Elias Ribas n'olukola bwe yali alondebwa n'ebirala bifaanana bwe biri. Kigambibwa nti kabinja akakuuma General Kaguta Museveni era ebiragiro kafuna bibye yokka tekalina gye kali answerable okujjako ku ye. Kakati njagala owuliriza ekiwandiiko omukutu gwa BBC nga bagenda maaso n'okunnyonnyola ensonga yaabwe bajustifyinga kye bawandiise. Omukulu amanyiddwa nga Chris Magezi kye yagezezaako okuba nga ajabulula nga bwe nkusomedde. Kakati na wano njagala owulirize ekiwandiiko mu bujjuvu bwakyo okitegeere bulungi nnyo nti omukutu gwa BBC babadde bategeeza ki. Eno bagiyita Redson TV. Njagende maaso n'okuba nga nkuyitirayitira mu kiwandiiko kino okitegeere bulungi nnyo era ngenda kissa wano ebbali nga nkikusomerako ate ensonga endala nga bw'oziraba bwe zigenda mu maaso n'okubeera nga ate zibaawo. Kakati wuliriza abakulu bano bawandiise bategeeza ki. Bagiwadde omutwe nga bagamba nti the shadow army helping Uganda's long serving president keep an iron grip on power, nti akabinja ak'ekyama akakola butaweera okulaba nga kakuumira omukulu mu buyinza afugidde ebbanga lyonna ly'omanyi myaka gikunukkiriza mu 40. Kakati nga kigabibwa nti omulimu munene nnyo okukola ekyo kyennyini kyogenda mu maaso n'okuba nga owulira. Mu kiwandiiko bagamba batya: pelting submachine guns and sometimes wearing masks as they drive along the streets of Uganda. Members of an elite military unit are increasingly viewed as a private army to keep 81-year-old President General Kaguta Museveni in power along with his ever-growing family dynasty. Nti akabinja kana SFC abatera okulabwako nga bambadde zi mask nga bakola ebikwekweto ebyenjawulo Kampala ne mu ggwanga erya Uganda abagambibwa okuba nti era bazze bakola ebikwekweto omulimu wamba naddala bamu ku boludde oluvuganya nti akabinja kano kagenda mu maaso n'okukola kaweefube okulaba nga bakuumira omusajja ow'emyaka 81 mu buyinza ate nti n'okukuumirawo kye bayise ever growing family dynasty, obufuzi obwa famire emu obanga bagala nakubufuula bwansikira n'obulyawo. Akabinja kano kegaze kakozesebwa okulaba ng'omulimu gubuka bulungi nnyo nga bagamba Museveni has led Uganda since 1986 when his rebel forces marched into the capital Kampala. He has since won 4 elections all marked by allegations of violence and rigging. Nti General Kaguta Museveni akulembedde eggwanga okuva mu mwaka ogwa 1986. Bino by'omukutu gwa BBC bigenda maaso n'okuba nga nsomera emyaka egyo gyonna gyafugidde eggwanga erya Uganda azenga akalu kawanga kagambibwa nti kajjuddemu war allegations, nti kajjuddemu violence n'okubba obubbi bw'akalulu nga balinga bagamba nti akalulu abadde nga takawangula. Oluvannyuma lw'abayekabe batu we bagambye
Oluvanyuma lw'abayeekerabe when his rebel forces marched into the capital. Oluvanyuma lw'abayeekerabe statement zino nno zirina message nnene. Oluvanyuma lw'abayeekerabe okuyingira ku Kampala bagamba mbu bonna bazenga wangula bakugamba all married by allegations of violence and rigging biri ku mukutu gw'amawulire ogwa BBC official website yaabwe kwe batadde ekiwandiiko kino kyendi mugenda maaso n'okuba nga nkusomera era nga njagala naawe ogende maaso n'okuba nga oginoonyaako osobole okukitegeera mu bujjuvu bwakyo. But this is nothing new in the country. Nti kino si kipya mu ggwanga eryo. Since Uganda gained independence in 1962 okuva Uganda bwe yafuna obwetwaze mu mwaka gw'omwenda nkaaga mu ebiri mbu tezzeemu kufuna wate yaddamu kufunako buyinza nga bakutuusa mu mirembe obuyinza bwonna bubadde bwampaka na kulwanagana. Nti Museveni seeking re-election next year and the opposite fears that the Special Forces Command could be used to prevent it from campaigning as it says was the case in 2021. Nti January Kaguta Museveni nga ayagala okumwongera ekisanjira mu 2026. Bannayuganda naddala bali ku ludda oluvanyuma bavuganya bali mu kutya nti akabinja kano aka SFC kandikozesebwa okupreventinga ab'oludda oluvuganya okukola ebintu byabwe omuli okukampeininga okuwamba n'okulaba nga bakuba abantu abo basobole okubeera embeera nga bwe bwali mu mwaka ogwa 2021. But the SFC, which for years was commanded by Museveni's son General Muhoozi Kainerugaba, has been accused by government critics of abducting, torturing and killing opposition activists all year round, not just during elections. The SFC denies these allegations. Ndikigambibwa akabinja kano aka SFC okumalira ddala emyaka kakomandingibwako bakabadde kakomandingibwa mutabani wa General Kaguta Museveni nga simulala ye General Muhoozi Kainerugaba nti wabula akabinja kano ab'oludda oluvuganya babadde bakakyuzinga nti kabadde kakola ebikolobero omuli okuwamba okutulugunya n'okubuzaawo abawagizi naddala abali ku ludda oluvuganya bagezaako okuvuganya gavumenti newankubadde nti nga SFC babadde nga beegaana era beegaanye allegations zino nti bo tebalina muntu gwe bawamba tebalina muntu gwe babuzaawo era n'ebyogerebwa obaoliawo yanjwanjwa. It's like a shadow army within the army, which is only answerable to the president and his son. Its rise and influence is causing resentment among senior generals. One military source told the UBC. Wabinone bigambo UBC bitaddeyo. Waliwo omu ku bannamagye mu nkola ey'ekyama ndowooza yavaayo n'agenda n'awulirako abasajja baba n'abawa ku bwino n'obukakafu obuli w'akabinja aka SFC nga bagamba era eno quote nti kalabikanga akabinja ak'ekyama ak'ekizikiza shadow army akali mu magye akatamanyiddwa era akabinja kano kalipootinga eri abantu babiri General Kaguta Museveni ne mutabani we bokka kusinziira mu kutuba BBC mu military personnel eyabagambye nti bagamba nti akabinja kano okulayizinga kwako ne influence yako kweyongera bireese basinya generals oba bireese basinya generals mu magye ag'eggwanga erya Uganda okubeera nga tebamanyi kigenda mu maaso nabo bennyini nga beebuuza akabinja ako omulimu gwako beebuuza akabinja ako kagenda kuliirirwa katya n'ebirala bifaanana bwe bityo kakati abamu bakulu mu magye bagamba akabinja ako bennyini tebakategeera bakeeraliikirira n'ebigambo ebirala ebifaanana bwe bityo nti era akabinja nga kaleeseemu embeera ya bulijjo. This is compounded by the fact that General 51 who is now the army chief and he said he wants to succeed for the has enlisted his own son into the army. Cyangwa cyongedde kwega oluvanyuma lwa General Kaguta myaka 5 yagumya yegwa ate yaddiddemu naye n'amuyingizaamu kigambo okusinziira ku BBC nti kino tongedde ebibuuzo era tongedde kukakasa oba akakwijja kandi banga okusinziira ku byogerwa n'okusinziira ku byensoma wono kyono yaddidde oluvannyuma lwa okusitende bya kyawe n'akwata n'amuteeka mu ku BBC bugamba kinayingire okubibuulira ddala nsonga z'akabinja kano akamanyiddwa nga aka SFC oba Special Forces Command ebyo byeyongera oluvannyuma lw'okulwa bigenda mu by'amagye ageerwa bino bigambo ebigambo BBC agawo kubisingawo era mu kunoonyaako yatike ojja kusobola mu fundo disomeko gy'otegedde ogenda maaso n'okuba ng'otegeera nenze nkuwa wano samali osobola okuba kyotegeera bagamba bati General Muhoozi Kainerugaba has also been contemptuous of some long-serving generals calling one a buffon. Nti ebikolwa ebyaliretedde abantu okubuusabuusa n'okwebuuza ddala akabinja kano kakolera ani kakola ki n'ebigambo ebifaanana bwe bityo nti biddiridde ng'ojjako kikuteeka omulamu mu magye n'okuddira abasajja ababadde mu magye ebbanga eddene okuga nti bano takolagana nabo era ng'alina n'omu gwe yayita baffuuni oyo si mulala mujjukira oyo yali omukulu eyaduumira ekikwekweto ky'e Kaseese omukulu amanyiddwa nga General Elweru Peter oyo mumujjuka bulungi abalina waliwo embeera eyaliwo wakati we ne General Muhoozi Kainerugaba kakati kigambibwa nti ebyo nabyo byongedde ebibuuzo ku ngeri General Muhoozi Kainerugaba gyakwasaganyaamu amagye era nekireeta ebibuuzo bingi nnyo n'okulowoozesa abakulu ky'oba oliawo waliwo ekiri emabega w'akabinja kano kunene nnyo